Abaagalwa abaana ba Katonda, mbaanirizaako mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebale abakuumye n'abalabirira. Erinnya lye ettukuvu lyebazibwe liweebwe ekitiibwa. Mwebale okubanga muwuliriza ebigambo bino. Mwebale okubanga mubigabanako n'abantu abalala. Mukama waffe yeebazibwe. Mwebale okubanga muzze mugoberera ebyokuyiga bino ebyogera ko eri abavubuka ku nsonga ezikwatagana ku bufumbo Zaabu. Ebigendererwa byaffe kwe kulaga abavubuka nti amaka malungi, amaka gagwanidde, amaka malongoofu, amaka matukuvu, buli omu yeetaaga okugayingiramu olw'okusanyuka, olw'okubeera n'emirembe, olw'okukula okutuuka ku kigera eky'obukulu Katonda bwe yamuteekerateekera. Y'ensonga lwaki tuyiga ekyokuyiga kino. Era olwaleero tugenda kutandika okwogera ku mize egisaanyawo obulamu bw'abavubuka ne gibalemesa okusima Zaabu ali mu bufumbo. Tugenda kutwala ekiseera nga tugyogerako. Era olwaleero tugenda kutandika n'omuze ogusooka oguyitibwa fornication oba obukaba. Newankubadde ng'olunaku olw'enkya Mukama w'anaaba atusaasidde, tugenda kwogera ku pornography oba obuseegu, kubanga emize egyo ebiri era nga tujja gattako n'ogwokusatu Mukama w'anaaba atuwadde omukisa ogwa masturbation. Emize egyo esatu mibi nnyo, gya bulabe nnyo, gitta amaka, gigasaanyaawo, giganafuyiza ddala. Abavubuka bagiyiga bakyali ne bagenda nagyo mu bufumbo ne giryoka gibafuukira ekizibu, ate abalala gibatta tebannaba na kutuukayo. Omuntu yenna ayina ekirooto kyonna okuba n'amaka amasanyufu, okuba n'amaka agalimu emirembe, okuba n'amaka g'anaanyumirwa asange mu Zaabu, ateekwa okwewala emize egifaananako bwe gityo. Kitaffe tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okuba abalamu. Tugenda okuyiga ekigambo kyo, jangu otulungamye otuyigirize ng'ekisa kyo bwe kiri. Bwe tusabe n'okwebaza okuyita mu linnya lyo Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ogumu ku muze ogusinga okubeera ogw'obulabe, ogutta obufumbo n'ebigendererwa byabwo mu bavubuka, gwe muze ogw'obukaba. Obukaba kitegeeza okwenyigira mu ngeri yonna n'omuntu gw'otannaba kufumbiriganwa naye, ng'engeri eyo yakikolwa kya bufumbo. Engaging yourself in any sexual related activity with someone you are not married to. Obukaba kwe kupracticinga obufumbo ebweru w'obufumbo. Nabannyonnyola bwe njogera ku kigambo obufumbo ntegeeza ki? Bangi abayinza obutantegeera mu kino. Tizo omukazi bwe mba namugja ewaffe, bwe mba namugja ewaabwe ne mukuba ewaka, kati ate oŋŋamba otya nti ndi mukaba? Ensonga teri ku mukazi wawaali. Kasita kiba nga temuli bafumbo mu nteekateeka ya Katonda ate ne mu nteekateeka y'eggwanga we muli, njagala nkukakase ekyo kiyitibwa bukaba. Olw'ensonga eyo kibi nnyo, kya bulabe nnyo, era buli abakyenyigiramu babeera bakulemberwa okwaka okw'emibiri gyabwe. Era Setaani akyagala nnyo abavubuka bakyenyigiremu kubanga kibazikiririza ddala. Obukaba buno Setaani akimanyi tebunaayingira abavubuka. Ekisooka ajja kubassa amaka. Ekyokubiri
ajja kuba abaggyeko amaanyi ag'okwefuga mu byonna. Ekyokusatu, ajja kuba abazikiriza kubanga kibi. Bwe ngamba any sexual related, bwe mbadde mpa definition, soogera ku sexual intercourse yokka oba okwegatta, naye n'ebintu ebirala nga okwenywegera n'emimwa, n'ebintu ebirala nga okwekwatirira mu bitundu ebitagaanidde kukwatamu, okweweetaweeweeta, okugabana ebintu eby'obukaba nga muli ku mutimbagano, okwegba ebifaananyi eby'obukaba, n'ebirala byonna bizingiramu omuze guno gwe tuyita fornication. Ebintu ebireeta abavubuka okuyingira mu bukaba biri 10, era njagala mbyogereko kimu ku kimu. Ekisooka tukiyita poor parental care. Eyo nno y'ensonga esookera ddala esindika abavubuka mu bukaba. Abavubuka abataakuzibwa bulungi, abavubuka be bataakubira kuwemula, abavubuka be bataakubira kwogera bigambo bikyafu, abaana be bataakubira kwambala ngoye ennungi, abaana be bataakubira kweyogezayogeza na kwemanyiza bantu bakikula kitali kyabwe, abaana abaakulira mu maka nga n'ennyumba tewera ya kitundu, emitwe gyabwe nga gisula wansi wa kitanda ky'abazadde baabwe. Katenizo ezibaawula. Poor parental care. Maama yali ayingiza abasajja ng'abaana balaba, taata ng'akyusa abakyala ng'abaana balaba. Ebyo byonna tubizingira awo. Eyo y'ensonga esookera ddala okusiga obukaba. Baana kuba nga baakiraba nga bakula nga tebaabagamba nti kibi era nga tebaakuzibwa bulungi. Era abamu ku bo nammwe abawulira abayinza okuba nga muli mu muze guno, ekyo kyekyabakosa. Era temukirabanga kibi, mwewuunya n'okwewuunya omuntu bw'akyogerako nti si kituufu. Poor parental care. Ensonga ey'okubiri, curiosity and adventure. Nkya omuvubuka bw'agenda akula, atandika okwagala okuzuula n'okutegeera ebyebuziba. Atandika okwagala okuzuula ebintu bino bifaanana bitya, ebitundu byange bino eby'omubiri bikola mulimu ki, era bwe mbikozesa omulimu ogwo kibeera kitya. Bangi ku baana abawala n'abalenzi baagala nnyo okutegeera kibeera kitya bwe nkisinga omuvubuka, kibeera kitya bwe tweweeweeta, kibeera kitya bwe twegatta. Era bangi ne bakiyingiramu ne bakikola basobole okuwulira bwe kifaanana, bazuule n'embeera ezirimu. Abamu nga basinzira ku bigambo ebyogerwa, abamu nga basinzira ku bye bawulira, n'abamu nga basinzira ku bye basoma oba bye balowooza oba ku bye balaba. Ensonga ey'okusatu etwala abavubuka mu bukaba is exposure to pornography. Pornography kitegeeza buseegu, nja kukyogerako mu bugazi bwakyo. Naye amasimu agajjudde bu vidiyo obw'obukaba, ebiboozi eby'obukaba, agagambo g'abasenga ne bakkojja ag'obukaba, ebyo musiibako ku YouTube nga mulaba basenga bali okwo beeyambudde, atudde nagalaale bw'asomesa abavubuka, yenna yeeyaliridde awo. Pornography y'emu ku nsonga enkulu ezisindisa abavubuka mu bukaba. Buli obwongo lwe bulaba eby'obuseegu, buli amaaso lwe gabiraba, buli amatu lwe gabiwulira, buli amaaso go lwe gabisoma, obwongo buteekebwateekebwa okubiyingiramu. Era abantu gye bakoma okuba exposed ku pornographic materials, gye bakoma n'okubeera nga balina emikisa mingi okuyingira mu kigambo ekiyitibwa obukaba. Ensonga ey'okuna ereeta obukaba tugiyita peer pressure oba peer influence. Baana abawala bangi balina mikwano gyabwe emibi n'abalenzi, naddala abali mu masomero aga secondary, abali mu tertiary institutions ne university. Naye wennyini awulira ebigambo bino kisoboka. Ffe tukwana obuwala. Nze abawala kati naakeebaka na 3, gwe naakeebaka na 4. Oli n'abeera mu kibinja ng'alaba nga atajjaamu bw'abeera nga tayingidde bukaba. Era baana abawala bangi bayingira obukaba kubanga bannaabwe babulimu, kubanga bannaabwe bamunyumirwa, kubanga bannaabwe balinga ababusanyukiramu. N'abalenzi bangi babuyingiramu ku lw'ensonga eyo. Banne ne bamusindiikiriza
ne bamwagazisa n'atandika omuze gw'obukaba. Ensonga ey'okutaano eyitibwa nature, kituyita growth hormones ezibeera mu bantu. Omwana omuwala bw'akula n'omulenzi n'atuuka mu puberty stage, omubiri gwe gutandika okuba ne hormones ezimusindiikiriza okuyingira mu kigambo eky'okwegatta. Kino kyekola bwekozi kya butonde, teri akituma, kubanga obutonde bwaffe bwatondebwa nga kituufu. Twetaaga emibiri gyaffe okuteekebwateekebwa okuyingira mu kikolwa ekyo, kubanga ekikolwa si kibi era si kikyamu, kuba Katonda yakiteekateeka nga kirungi eri abo abayingidde mu bufumbo okukikola olw'okuzaala, essanyu n'ebintu ebirala bingi ebikirimu bye tutera ennyo okusomesa nga tubiyigiriza bafumbo. Olw'ekyo bassebo ne bannya bawulira ebigambo bino, oluusi obutonde busindiikiriza abavubuka okuyingira mu muze guno. N'awulira nga yandikutte ku bbeere eryo, n'awulira nga naye yandibadde ayingira mu kikolwa ekyo, kubanga ala ebitundu bye ebyomubiri bikuze, kubanga ala ebitundu bye bivudde mu mbeera emu kati biri mu mbeera ndala, kubanga alaba akyusa omubiri, figezze, kifuba kizze, eddoboozi ligezze, n'alaba nga alina okubaako n'ekyakola. Era muli munda olwa hormones ezo ziba ziyiika mu ye, beesanga bangi nga tebasobodde kuzifuga era ne beesanga bayingiridde ekikolwa kino eky'obukaba. Tugenda kwogera ku nsonga endala. Tugambe nti obukaba gwe muze ogukulembeddemu mu kutta obulungi bw'amaka n'omugaso gwago eri abavubuka. Era twogedde ku nsonga ez'enjawulo eziviirako obukaba. Twogedde ku poor parental care, abaana abaakuzibwa obubi. Twogedde ku curiosity and adventure, abavubuka bangi baagala okuzuula kiwulikika kitya, kifaanana kitya, abakibeeramu babeera batya. Exposure to pornography, abantu abalina access ku bukaba manya ku buseegu obusomebwa, obuwulirizibwa n'obulabibwa. Ekyokuna ne tugamba peer influence, bavubuka bangi bali mu bukaba kubanga mikwano gyabwe gyali mu bukaba, gyabubayingizaamu, gyabasendasenda okububeeramu. Naddala bali ku university ne tertiary institutions ez'enjawulo beesanga bayingidde obukaba ku lwa mikwano gyabwe. Abavubuka ebitundu 5 ku 100 abayingira mu bukaba nga bakyali mu myaka emito babuyingiramu lwa mikwano gyabwe emibi. Ekyokutaano nature, obutonde bwennyini. Obutonde si bubi naye busobola okufuuka ensonga singa busisinkana omuntu atalina kwefuga. Bavubuka bangi tebalina self control, kati obutonde bwabwe buyimuka kubanga buteekwa, kubanga omuntu bw'akula atandika okuyiikamu emibisi ze tuyita hormones ezifuga obulamu obw'ekikolwa ekyo. Abawala bafuna progesterone no-estrogen, bavubuka ne bafuna testosterone. Ebyo ebireeta secondary and primary sex characteristics. Kitegeeza nti obulamu buba bukuze, buba bwetaaga. Kati busanga omwana yenna omuvubuka atasobola kwefuga, amaliriza ayingidde obukaba. Ekyomukaaga kiyitibwa drug abuse, okozesa ebiragalalagala. Bino nno bitumye bangi. Ebiragalalagala bigenda ku mutwe gw'omuntu, afiirwa okumanya, n'afiirwa okutegeera, n'afiirwa ebirowoozo bye. Era abantu bangi bayingidde obukaba n'obwenzi olw'okunuusa ebiragalalagala, kubanga bibajjako okutegeera kwabwe. Ne besanga bayingidde emize gino, abamu babinuusa n'okutegeera ne kuggwaawo, n'amaliriza nga n'abavubuka bamwebaseeko mu kirindi naye nga tategedde, naddala abaana abawala. Olw'ekyo drug abuse eyo naye ereese abavubuka bangi okuyingira obukaba. Ekyomusanvu, spiritual decline, okuddirira mu by'omwoyo. Togitwala nga nsonga ntono okuddirira mu mwoyo. Tokyasaba, tokyayiga lesoni, gurupu ez'ebyomwoyo tokyazaagala, obubaka obuwulira samoni eza divine towuliriza. Buli lwoddirira mu by'omwoyo oba weetadde mu kiseera ekibi ennyo, kubanga obulamu obw'omwoyo obunywevu bukuwa okwefuga. Obulamu obw'omwoyo obunywevu bukuwa obugumiikiriza okusobola okulinda okukola ekituufu. Buli woddirira mu mwoyo oba weetadde mu kiseera ekizibu, obulamu bwe obw'omwoyo nga bwewuubira ku kawuzi ka nnababbubi, toyina ngeri yonna gy'oyinza kuyimirirawo eri bikemo era omaliriza bikumezze. Muvubuka tokitwala nga kyakusaaga. Okuddiira mu by'omwoyo kisobola okuviirako okuyingira mu bukaba
n'ekibi okuwamba. Ekyomukaaga, economic demands. Abavubuka naddala abaana abawala balina ebyetaago. Gye bakoma okukula bafuna ebyetaago bingi. Ebimu ng'abazadde tebasobola kubibawa. Ebirala nga they are just wants, sina needs naye nga wants. Ayagala olugoye olupya buli wiiki. Ayagala ne make-up ow'amaanyi. Ayagala naye okulya mu bifo eby'ebbeeyi. Ayagala naye obulamu obulungi. Agenda okumaliriza ng'ayingidde obukaba. Kubanga kye sugar daddy weekiri, sugar mami waali. Bangi bayingira obukaba lw'abavubuka. Vubuka agenda n'akuba bbulooka, n'afunayo enkaaga, n'agamba ganaana ngenda gamussaamu. Ana gagenda okuggwayo nga naye amututte. Abalala chapati, ow'ekikomando amuwaayo ebikomando 3. Ku kikomando ekyokuna nga naye alya kikomando kya muwala. Kaakati olw'ekyo, laaka eyo ereeta abaana bangi okuyingira obukaba n'obwenzi. Era n'obasanga bali ku makubo okwo, abamu bafuuse bamalaaya olw'obwetaavu obw'ebintu bye batasobola kwetuusaako. Ekyomwenda, disappointments. Bangi ku baana abawala awamu n'abalenzi bafuna disappointment mu relationship ze babaddemu, baluzinga control. Era bangi ku baana abawala benjogedde nabo kino kibadde kizibu kyabwe kinene. Oli yaliko mu relationship n'afuna disappointment, kati abeerawo n'agamba ye mbonaabonera ki, ye neekuumira ki? Okiraba? Kati disappointment eno n'abanga eyeesasuza olw'okuba abadde disappointed. Mangu ddala wajjawo omuntu, waliwo omuntu oyo atera okuyingirawo nga wakafuna disappointment. Aba mubi nnyo kubanga akusanga oli munafu. Kali n'amaliriza nga akozesezza. Naye nga akozesezza si lwakuba nti akwagala nnyo. N'oyingira mu bukaba si lwakuba nti omwagala nnyo. Naye n'obuyingiramu olw'ensonga yakuba nti omutima ogumenyeddwa. Era abaana abawala abamu balowooza nti omutima gwe bwe gumenyeka asobola okuguddaabiriza ng'ayingira mu kikolwa eky'obukaba. Ensonga ey'ekkumi era esembayo, frustration. Omuwala abeerawo n'alaba ng'alabika taafumbirwe. Lwaki njogedde nnyo ku baana abawala? Kubanga ensonga ezisinga obungi zikwatagana ku baana bawala. Obukaba buno bwandibadde buyimirizibwa mangu singa abaana abawala bafuna self control and self discipline, ne beerabamu omuwendo, ne balaba nga ba mugaso, ne balaba nga bantu b'amaanyi, ne balaba nga bantu ba kitiibwa, tebayinza kwegalabanja bwe batyo. Obukaba bwandikomye. Newankubadde nga abaana bangi abawala balowooza nti abavubuka be basinza okuleeta obukaba, naye si bwe kiri. Abavubuka tebasobola kuleeta bukaba. Kubanga tebakaba wala ku miti. Abaana abawala kasita bayiga okwefuga obukaba buba bukomye. Kye tugezaako okugamba. Kasita bayiga okwefuga obukaba buba bukomye. Kakyevana nti ensonga zino zikutte nnyo ku bo, newankubadde nga n'abalenzi bangi nabo zibazingiramu. Frustration. Ndabika sijja kufumbirwa. Ndabika abavubuka babuze. Ndabise n'obutazaala ku mwana. Kuli kyava ayingira obukaba. Era bangi babuyingidde olwa frustration. Yakowadda bimutamye. Oba yegabangula oba afaafe. Bimukamye. Frustration. Era bangi bamaliriza bayingidde obukaba mu nsonga eyo. Naye ensonga yonna ekuyingiza obukaba sigifuddeeko. Naye ky'olina okumanya nti muze mubi nnyo ogutaliimu birungi byankomeredde. Gwe sandyagadde weetabemu. Kubanga gulimu ebizibu eby'enjawulo n'emitawaana egy'enjawulo gye njagala otegeere ng'omuvubuka. Ekisooka, obukaba buno bukusindiikiriza mu kufuna endwadde zituyita STDs oba STIs. Okombooza agalwadde g'otamanyi. Gwe muvubuka gwe abaana abawala balwadde. Gwe muwala gwe abaana abalenzi balwadde. Lw'okuba nti obukaba bangi babuyingiramu nga bacamuse bucamuse. Beerabira n'okutwala precautions ezandibayambye mu bizibu ng'ebyo. Ebirwadde ne bibayingira, era bangi abavubuka bangi agalwadde ge balwana nago gaava mu bukaba. Ensonga ey'okubiri, unwanted pregnancies. Embuto z'oteetegekedde. Kubanga obukaba tebuliimu bantu bali committed kuba bonna. Obukaba tebuliimu bantu beeteesiteese kuba bonna. Kati bwe muyingiramu, omuwala ogenda kufuna olubuto kubanga obukaba buno businga kukosa mwana muwala okusinga omulenzi.
kubanga ebibuvaamu eri abawala birabika mangu ate bibakosa nnyo. Yensonga lwaki omwana omuwala olina okuwuliriza nnyo ekyokuyiga kino ate otwale amagezi agakirimu. Abaana abawala bangi bafunye embuto okuva mu bukaba ate abavubuka bangu nnyo okuzeegaana. Era olufuna ne yeebuuza oba yali akulabyeko, ne yeebuuza oba yali n'aggama n'okugamba waffe tebazaala. Bavubuka beeyita ab'amaanyi naye mukubira essimu omugambe namisinga periods agenda kankana empale, agenda kuwunga abyegaane. Akugambe nga sikuwulira bulungi, omugambe nze mpulira nga nsesema nga sibuwulira bulungi, network erabika evuddeko nga mufere. Bwana amala okulwegaana abawala bangi bayingira mu abortion ekiyinza n'obaviiramu okufa. Abamu ne bayingira single motherhood. Baana abawala bangi bali ku kyeyeeyo bastrugglinga. Baaleka abaana e Uganda naye nga ne bakitabe baabasuulawo. So nga singa baali bantu bafumbo abaali baayita mu nkola entuufu abakkanya nti mukyala agenda okole, abaana bandibaddeko n'abalabirira. Olw'ekyo fornication mbi nnyo kubanga ereeta n'okuzaala abaana abatalina bakitaabwe, ereeta n'okuzaala abaana abatalina abalabirira, ereeta single parenthood n'obeera wekka nga gwatoba n'omwana wo. Olw'ekyo obukaba si bulungi. Ekirala ekiva mu bukaba loss of dignity and self-esteem. Oluvannyuma lw'obukaba buno omuwala atandika okuwulira ng'omugaso gukendedde. Omwana omuwala aba takyewulira mu mugaso n'omulenzi. Kyova olaba nti ensonyi zijja, natandika olusonyisonyi, natandika okwekwekwakwiika, natandika okukola ebintu ebitanyuma, natandika okukola ebintu ebitagasa. Self-esteem eno evaawo ne dignity. Obukaba bujjawo ekitiibwa. Nobeera mu bantu naye nga tokyalina makulu kubanga tokyalina credibility. Ekyo kireetera abavubuka okufuna obuzibu. Ekyokuna, obukaba buleeta kye tuyita loss of appetite in sex due to the first experience. Olw'okuba nti obukaba buno obukozi omulundi ogusooka, abaana bangi abalenzi baba tebannaba kuguka mu bintu bino, naye baka n'omuwala omulundi ogusooka n'akikola si mu ngeri ennungi kubanga buli kintu kirina gathering experience. N'olw'okuba akiguddemu nga gwe gusoose, akikoze mu ngeri etali nnungi, n'awulira ng'alabika tabisobola, n'awulira ng'alabika tabimanyi, omuwala oluusi n'amujerega, ne balenzi banne oluusi ne bamujerega. Olaba omuvubuka bw'abivaamu n'alekerawo n'ebyokuwasa n'abita n'abawala n'abatyo bakwana nga yamanyi ntasobola, so nga yali bubeezi mbeera ey'okusooka. Abaana abawala bangi bayingira mu first experience ne balumwa nnyo, era bangi kuba experience bagisharinga ne baga nti obulumi bwe nafuna zisinza kwesembereza musajja mulala. Olw'ekyo fornication evaamu loss of appetite in sex. Abawala ne bangi ne bamaliriza, n'abavubuka bangi ne bamaliriza ng'ebintu by'okwegatta n'ebyabasajja babikyaye olw'okuyingira mu bukaba. Ekyokutaano, disappointments. Ezo nno zoogeddwako nnyo. Disappointments zino eziruma abaana abawala ne batuuka n'okwetuga n'abalenzi ziva ku nsonga ya bukaba. Obukaba bukuleetera okufiirwa n'olumwa. Singa oyawukana n'omuntu nga teweegattanga naye, obulumi buba butono okusinga obulumi bw'ofuna ng'oyawukanye n'omuntu gwe weegatta naye. Kubanga omuntu gwe weegatta naye aba yakubba, yakunyaga, by'obugagga yabitwala, abeera akuliddemu olukwe. Kakirungi nnyo omuwala n'oddamu amagezi, n'omanya nti nteekwa okuyimirirawo mbeere n'omuntu eyeekomitinze gyendi era ng'agenda kuba musajja wange ebbanga lyonna. Naye bw'onadda ku ebyo, gundi olabankanye nono, olabankanye n'oli, ogenda kusiba mu disappointment. Kiva nti bikaseera muba mwennyise, mwekwese, mutudde eyo, mwezinzezinze, mutandika okupostinga ebintu ku Facebook, mukangakanga, sandisi, stay alone, disappointment, pain. Mupostinga ebintu ebyo kubanga muli bakaba. Naye singa temuli bakaba, disappointment ezandi balumye oba agende atutte ki? So kifaananga mubbi azze ewaka n'ayingira mu nnyumba n'atabaako kyatutte, era oli wabanyumya ganto wayi ekirungi ababbi bazze naye nze tebankoonyeeko, ekirungi tebalina kye baatutte. Naye kati wate singa ababbi bajja ne bakubba TV ne bakubba entebe ennyumba yonna ne bagyera, owulira otya? Olw'ekyo mwegendereze nnyo abavubuka. Kyomukaaga, increased libido. Fornication eno oba obukaba buleeta libido, buleeta addiction. Ekintu kikukwata kasita olowoozaako olunaku olusooka togenda kulekeraawo. Gulinga mwenge, alinga sigala, bulinga bukaba, pornography. Bavubuka bangi batandika ekintu ky'obukaba nga balowooza kusaaga, bazannya mu buzannyi. Kintu kibalemeddeku, tebayinza kukireka.
kifuuse kitundu kubo. Olwekyo obukaba buleeta na addiction n'owunga nga tokyategeera tokyalina kwefuga. Ekyomusanvu, obukaba budestroyinga relationship wakati wa mikwano gyo, ngamba emiwala oba emirenzi. Obukaba buno bukuleeta okutandika okwawukana ne banno. Ate otandika okuwulira olusonyisonyi, otandika okuwulira nga tobajjaamu, otandika okuwulira ng'omuntu omukulu. Buta relationship wakati wo ne bawala banno, wakati wo ne balenzi banno. Buta relationship wakati wo n'abazadde. Ogenda okulanga maama wo talina kyakusinga, basajja boositula naye baasitula. Notandika okumwepimamu, tokyalina kyotya mu nsi. Tandika n'okumuvuma, tandika okulaba nga tategeera. Fornication ereeta ebintu ebyo. Olaba ensonga eyo. Ekirala, loss of virginity. Virginity ky'ekyobugagga buli muwala kyalina n'omulenzi. Wandibadde okiwa munno ng'ekyobugagga, naye kimalamu nnyo amaanyi oluusi nomuyingira mu bufumbo nga virginity yagenda. Newankubadde ng'olwaleero tekyakola nnyo makulu. Lwaki? Kubanga kiringa ekitakyaliwo. Abavubuka ekisooka bennyini baffere. Ayingira mu bufumbo ng'omuwala ali ku wa 8. Kaakati oyo ayingidde mu bufumbo ng'omuwala ali ku wa 8. Virginity y'omuwala gwawasize emugasa ki? Era ng'omuvubuka aliyo ng'onoonya virgin, olwo be wayonoona bafumbirwani. Kati bitandise okufaafaamu, naye nga kyandibadde kirungi nga kya muwendo mungi singa oyingira obufumbo ng'okiri. Decrease in spirituality, okendera mu bulamu obw'omwoyo. Obukaba bugoba abaana mu kanisa. Olekera okwagala ebya Katonda. N'owulira nga weesalira omusango. N'owulira nga n'ebyokusinza tokyabyetaaga. N'owulira nga tokyayinza na kwogera ku linnya lya Katonda nga n'ebyosaba tebitegeerekeka. Olwekyo twewale nnyo obukaba. Tusabe Katonda ku lw'ekisa kye n'okwagala kwe atuwa amaanyi agaŋŋanga obukaba kubanga agalina. Bw'anaagatuwa obukaba buno ntubwaŋŋanga, tujja kuyingira amaka nga tugalabamu Zaabu oli Katonda gwe yagateeka. Mukama abawa omukisa.